bintu bingi nnyo nnyini ddala tubadde tuli awo Ssaabasajja Kabaka nalabikako eri Buganda olunaku olw'omukaaga twafunye akamwenyumwenyu yes twafunye akamwenyumwenyu abantu b'emawokota mwebale ku Mega Busiro anyway eyo ne tuvaayo ate era ne tuba n'emikolo egyenjawulo bannange abagagga abataano abafiiridde mu submarine ababadde basse wansi okola history ate kati kale okunoonyeza kukyagenda mu maaso naye kati otobanga onoonya ssente zo ate ssente n'ozifuna ate ne zikufuukira ekizibu ntuusa okusasira kwange naddala ku famire ye omwami yagenze n'omwana we ekyana kyabadde kikyali kito emyaka 19 bannange kale eyo ne tuvaayo kaakati ensonga za federation zikyagendera ddala mu maaso nalabako bigayi ng'atandise okulaama omusajja atandise okuweereza obugambo ebitiisa bwe mba nfudde munoonye abaana bange mubaleete mubajjanga mu nsi gyonna gye bali simanyi luno olutalo lwendimu neŋŋamba bigayi ng'otidde mangu weetaba mu mazina g'enkiba ng'ate tonnabeera kubeera ng'okola ki ng'otuusa okubeera nga oyimira bulungi nnyo anyway fe ne tubikwata bwe tuti ne tubiwumba ne tubiteeka mu kintu kimu bwepaba ne tubituusa wano ku podium yaffe ne tugamba nti kyotaategedde tugenda kukubira eriiso omanye nti ddala kiki ekirwanya abantu bano tulakalira paka ssaawa 3 tugenda kubanga tukulambulirira Simon omunene w'omu kibuga ndi naye kababuuzeeko andi side eno ogamba otya Simon ndi bulungi mugamba mutya mwenna emusizira okubanga mulaba Bukede TV mbabuza ko ne bagamba mutya in a very special way mwenna abakuliseyo bakyali baffe abazze mu bungi bwe mutyo mu mwoleso gw'ebyemikolo n'embaga ogusinga obunene mu ggwanga Uganda gwe bayita Pride and Groom Expo we made history ennaku 3 olwokutaano olw'omukaaga ne Sunday Apostle Grace Lubega walabe byatubuulidde Mama Jessica Kayanja wamulabe byatubuulidde abasajja Buganda nga bamanyi omukwano ebasinga obwenzi bigambo bya Pastor Jessica Kayanja twabadde naye nyongera okwebaza mwenna abavugirizi b'ensimbi abakikoze nti muganange it is a success omulundi ogwo kyabadde kyakabi lugogo yawuumye Sindi yatukuba endongo abeeka bandi bwana buli mukatale kando buno Mbye gundi abulumba bwakoze eki Helen Lukoma olutalo nno lunene bagobagulina ababeka batukuba endongo gye bayita Bride and Groom Expo 2023 twagikubye ne tugiteeka wali ne tugibandagaza abaganda ffe aba Uganda Airlines thank you so much abawanguzi baffe abawangudde honeymoon ogenda eri Mombasa kyakabi nnyo baganda baffe bali abafulagalino akagundi ako kanyumira fulagalino thank you so much fena abazze ba exhibitors nalabye mukwano gwange unique bridals yaleesa amaanyi yakutte Steve Jean namuteka wali namukolera omudaala kumpi emitwalo 3 ejja $. Penny bridals oh my god thank you so much MC of the day Jamila Nampera omwati nina kintu kyenjagala Jamila Nampera abaka kasaki buli sawa nti Jamila Nampera sebuguzi mukyala semanyi jeje omubwati mu audience bajja babaddeyo kimwibi official be ekyomubwati yakijjako yayita official be twongera okubeebaza bannange ekyo no kitulaga nti bantu baffe mwatwagala mutwagadde mutulaze omukwano ogusingira ddala okubanga ogwa nnamaddala buli we tuvaayo ne mujja ate ne mugamba nti Vision Group yayogedde mutubuulire ddi Jodi jagala abantu muganda ngo basinyeeko katini abataala bibalabe ekyabadde mu Bridal and Groom okuva ku Lwokutaano lwa mukaaga Sunday abantu abamu bavuddeyo beefugi bavuddeyo beefugi Simon watastinza ku keeki zaabadde wali nga Kenzo kundi mama wange wabera wayini yankutte n'ateeka wali mu nsonda nga tanzikiriza kutambula Apostle Grace Lubega yafunidde mukisa ne mugamba ka success je kali naye mama katufune ebyabadde mu bridal Apostle Grace Lubega katufune ebyabadde mu bridal Simon
Emyaka ogitimbye nnyo Sophie Olimba. Ana munana ate yagitemye. Gye bamugamba agitimbye nnyo. Okugitimba bale manyi nti anti gulitsa ayagala nnyo abantu bakakase. Ayagala nnyo kakasa abantu emyaka gyegyo. Sagirinya wemeka. Yamanyi. Nenga mwanyiraze Gulix kyamaanyi nnyo. Happy birthday, enjoy your day. Tukwagaliza birungi. Kyentegera ko side eri akunganyiza mikwano gye era bali eri bakyekola nabo. Naye nga baby wafa olunaku ebigenda mu maaso ena abimanyi. Ebigenda mu maaso. Nti biga yesaawa yonna yatandisa okulama. Akyalemeddwa okwatagana ne Eddie Kenzo. Ebya Federation. Yes sir. Babadde n'olukiiko nga bageza okulaba nti ndo batabagana. Okulaba nti ensonga eno y'okwerumaluma evaawo. Nekirabika bikyalemye era nga kiyinza okuba ekizibu. Obuzibu balina buli bwa mirundi ebiri obusookera ddala. Bonna balina common goal oba cause eriemu buli omu agamba bagatereeza ki ndongo. Naye obuzibu mulimu embeera eyabalowooza nti ffe abasobola bayite basobola. Kati embeera wajjamu nti ffe abasobola bayite basobola. Ego eyo okwemanya kuleesa obuzibu. Kubanga ne kino baatuse ne ku mbeera egamba nti no kale Kenzo alina federation gyatandise. Dr. T alina federation gyagamba nti yatandika. Sindi nabo bagamba nti okay si federation nenaffe byemukola twabitandikako. Gundi Ragadi ne forum nabo bagamba nti ebyo nyini byemuliko ebyo twabitandikako eno. Lwaki twegatte tukole ekyawamu balemaganye. Buli omu yagala okubeera president mu kintu kino, buli omu yagala okubeera ba members abangi, bano bazze ne committee bagamba nti tulina association zaffe 13. Kenzo n'agamba nange nina 11. Kitegeeza nti buli omu alowooza okubeera independent ekizibu ennyo. Ekanko information. Wiki eyaggweeyo president ne vice president bagendako ew'omu ku basinga okwagala endongo mu ggwanga eno. Bavaayo ne order ne ziyita. Wuma ne yesitula mpaka ku kitebe kya federation. Baragadi ne beesitula eyo. Baragadi ebbanga lyonna babadde balimba abantu nti kino bwekiti ne bwekiti. Ffe tulina okuwulira bwetuti ne bwetuti. Abataputa amateeka ne bakizuula nti federation esobola okuyitawo direct paka wa minister of gender. Era mu meeting Emakaloso lwakitegeera n'ayagala okulwaniramu. Bwe twogera Emakaloso mu suspending mugobe mu National Cultural Forum bwazze abamanyiira. Kaakati gundi zino aba woman ne Baragadi kye bagezaako kubanga ekiranga sinna kyerabira. Eya Dr. T yali dissolved yote teriiwo. Ragadi yali agiwandiisa. Soko lideko kuwa information Ragadi yali emabega mu kugiwandiisa. Bagiwandiisa. Eri dissolved tebagiwandiisa. Bagiwandiisa eri dissolved. Because anti ulira webanga bagiwandiisa kiba kitegeeza nti eri regit. Weba tewandiisibwanga. Anti ulira wange ekyali mu kugondi. Weba tewandiisibwanga kiba kitegeeza teri regit era tesobola kuba dissolved kubanga teriiwo. Oshegera kingola gamba njakwa information nga batuuka eri abamemba ba wuma ne bamemba ba gundi eno okutuuka eri mu kweyanjula nga beyanjula nga ba federation. Gundi netuuka nga bagamba kale bonna. Let me give you an example. Lord Bite mu muuma akola ngani? Chief Whip. Eri yeyanjula nga akulisimanye okuva mu division y'eki Uganda Music Kawempe Music Divisions Association nga java. Alison Baliruno yani vice president yeyanjulanga weri. Era olwatuuka ne bagamba bano bayaye balabe bonna bamemba baffe bababbye. Nekituuka kaakati nga ekiriwo baagala power sharing. Power sharing Sindi ayagala kya Shiba vice president gwatalima naye Kambogo. Big I ayagala kya finance ekyali echa bebe cool. Bamugamba leta karatasi. Leta ebitabo. Leta ebitabo. Aleta byaba mwalimu abekawe. Ani enna. Big I. Ali oyagala kucha ebitabo. Dende kiba muna. Bamutizinga. Kubanga omanyi ekiremesezza abayimbi bano kukwatagana kitono nnyo. Nti baba ku mulamu wange. Kyebagala kyebatutegeeza eno kirala nnyo we batuuka eri babana interest zaabwe endala nnyo. Kubanga eno balaga ensi nti baagala kutereza ndongo.
webatuuka eri badde mukayana full stop buli omu asikaza wuwe kubanga kino ekintu ego z'abayimbi zibawatwawa wemba mwagala ani ateebye eggoolo because olugendo luno lubadde luwanvu okuviira ddala ew'omugenzi radio Save Uganda ni music eyo nga tubuddeyo essaawa eno tulaba kino ani yateebye eggolo nga bw'ogamba kati ekiriwo essaawa eno Kenzo kasita bafuna bye baagala nga Kenzo yabikuliddemu baabalaba ng'akoze eki abuukidde etokota era obalaba bonna bagamba naye nga ndabanga abaliko mu maaso banaasobola omukwata ku sipiidi kwatambulira Eddie Kenzo. Bino bintu biri mu speed ekikulu kya byonna kati kankubuulire because bino bikyali wansi bino biri wansi bali eno ku ground wenyini nyini finally okusucceedinga mu kino ekintu balina okuba nga balina eddoboozi eri kati mu kibuga Kampala Music Association president wayo ye Spice Diana, Kawempe Music Association president wayo yani ye Fikfa Maika, Johnny K yakulira ba writers bo mu Kampala, Makindye Division Music Association Bobby Rush yagiskulira, Greater Masaka Music Association eyo Kenzo gye yavudde ng'omukulembeze, eri Ankole Region Shiba ye president wayo. Cindy aliwa. Cindy. Cindy ateri gundi. Cindy waba wakujja mu federation alina kuba wansi wa Koko Finger. Kuba Koko Finger yakulire bendo lye. Kale katusooke tufune biga yayagala. Era biga lwatuse nalaba yakabye yagambye bano bayaye laba nakulira zigundi akulira zi regions zibamuguliride ne bamuleeta. Kale tuwa ku biga. Naye buzibu ofa kine Eddie Kenzo. Eddie Kenzo yafanange zisifanaye. Twade tuliawo ate ulumbye n'ekibiina kye federation yafanange yafanensi gamba yafana ebintu byatategeera bulungi oba just olwanyisa muntu nga si federation so federation teriiwo kuba tekolebwanga sepandi setewandikibwanga okitegedde wabula ye alowooza mbuno asobola okukola olukojjokojjo n'agiwandiisa ng'omuntu ekitasoboka ate nga associations zezirina okukola ki okukola federations which means zezirina audacity okuwandiisa ki federation so byonna byagezaako okukola bintu bya kifere lwakuba tayagala mubuli amazima lwaki oli bothered nnyo ffe tujja okumugamba amazima anti ffe akulembezi ba associations zino okitegedde associations nnyingi nnyo si fefeka ezitakkiriziganya naye kitegeera eya uma ey'abakubi b'ebivuga ey'abasongwriters okitegedde abawandiisi b'ennyimba okitegeera eyaba DJs nyingi nnyo tegeera ezikola gundi eyo eziyinza okukola federation eyo tezikkiriziganya naye okitegeera tulina muzika mutazaani ate nga zibaddewo ziri national zimanyikiddwa ziri recognized naye kati ye tayagala kuwulira mazima ye alowooza agenda kuba ne federation ye ekitasoboka abantu abamu balowooza luno olutalo oluteekinze personal. It's not personal lwakuba nti omuntu asobola naye it's not personal abakimanyi bakimanyi nti luli personal tulina abantu betukiikirira naffe okitegeera abatuteeka mu bifo ebyo okuba nti tubakiikirira abayimbi bangi nnyo okwetoola eggwanga lyonna nasobanokawuka n'eggwanga lyonna so turepresentinga ebyo ebirowoozo byabwe n'ebyo ebyatuteesa mu bifo ebyo so kati omuntu bwajja n'ava eri n'ayagala okubuzaabuza abantu okukyankalanya industry badde eri organized otegedde abayimbi bonna nga bali organized badijji bali organized okitegeera abakubi bebivuga bonna nga bali organized abansi b'ennyimba naye kati omuntu najja n'atabula tetumanyi lwaki Kenzo ajja okutabula industry eno aye tayagala mugambako ayogeza obuyinza bungi ayogeza amaanyi mangi tayagala kuwulira muntu yenna bw'omugambako ayagala kulwana bulwanyi bikonde kati neweewu kiti kyabaaliko otegedde ate nga batugamba gwe yali ayagala olwanire mutundu yali ayagala okulwana olw'okuba munnange oba kiki niyo omusajja yajja olwokuba tomugambye ebituufu nayagala okulwana nange munnange nze nkubira bwereere kuba ne bonajja okulwana nange nja kubuulira ebyo ebiki byenina okugamba oyagala bukulembeze ate oyagala byakifuba oyagala byakulwana okitegeera so simanyi munnange muyinza okukwatagana mu federation yemu nga mulinawo bumulumulumu nga ababiri nze nganze omuntu first of all alekeraawo okundaba nganze for example olukiiko olwo lwetwalimu otegedde olukiiko baayita
UNCCA aluyita neyita abakulembeze ba associations mukuva mu associations ez'enjawulo era zaaliyo nnyingi ezo recognize okitegeera munnange n'abantu abo gye twabasanga mu lukiiko bo beerabidde nti ffe twogera mu principles nga ezirina okukola ki okutambula okitegedde twogera ebigambo nga ebirina okuba otegedde value chain nga bwirina okukola ki okutambula kati ye tayagala biwulira yeyo mbeera yeyo nyini messages nyingi wano nziraba naye ndowooza tunava mu break tujja kuba tubakoonako mpolampola kubanga abantu balina okuteesa okwabwe kubakola wano omanyi babigobera nnyo ebino ebintu by'abayimbi so okuteesa wano ndaba bateeseza bangi nnyo mwongere okweza obubaka laga gy'oli gy'osinzidde n'ensonga ezikukwata tujja kuba tubyogera mu maaso awo bagambe Sanua Tours and Travel bateekamu akasente Nalongo Musana Biva Organic bonna bateekamu amagya tugenda mukumbulamu tukomewo. Eno ye program kasalabe cha ng'ekutuusibwako. Abo ba Sanua Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo. Kola kago okuva South Africa. Basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. Nalongo Musana ye musawo mukugu okuva Tanzania. Sangibwa Kizingiza mu Kiteezi. Akola ku figa, hips, akabina, entumbwe, okusala size. Akola ku bakazi abalina amabeere agagudde. Abaagala okuva ku mwenge, jangu wa Nalongo Musana. Eno ye program kasalabe cha ng'ekutuusibwako. Abo ba Sanua Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo. Kola kago okuva South Africa.
basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. Nalongo Musana ye musawo omukugu okuva Tanzania. Sangibwa Kizingiza mu Kiteezi. Akola ku figa, hips, akabina, entumbwe, okusala size. Akola ku bakazi abalina amabeere agagudde. Abaagala okuva ku mwenge, jangu wa Nalongo Musana. Ate kwatu bana bali ku federation Kenzo yakulembera muntu kigokolaga boyogerako naye no gantu waika gwolyo mitize ko noyogera naye ku nsonga ezo zamizi sirina kubanga ekisokera ddala n'omukyala bamuyitani waliwo omukyala eyaliko n'avaako sindi namukubirako essimu ne mugamba ew'ekitiibwa nfunye obuzibu ate nga bunene nnyo mbadde nsaba kunnyamba yaŋŋamba wasayininga mu bino simanyi waligesteringa simanyi mukuma wandibadde ojja naye bwoba waligestaringa toyina wosobola kuyambibwa kati ekitegeeza bayamba abo bebasobola okufunamu oba basobola okugjako akasente fe abanaku abatalina kye balina tebasobola kutuyamba kyogamba muno bo tebasobola kutegeera nti no waliyo abantu abasobola n'abatasobola nabo benyini bakimanyi nti no ati bwe yazirya tiyavaako bayita abo bebeetaaga era bwe bamala okuzirya sente bamala ne bavaako n'abala nayo ne bajja balyemu anti nkugambye baalya bwe bamala okulya ne bata n'abala nayo ne bajja bakole ki ku nsonga ya federation tubadde tuli mu kwogeraganya era ku Friday twabeera ne meeting ku Serene nga twali tugezaako okulaba ngeri gye tukwatagana tulabe nti federation tugiregistaringa twayogera ku bintu ebyenjawulo ffe nga already association 13 zaali zikkaanyiza nga tumaze okusalawo tugenda federatinga naye nga mukulu Kenzo nga tulaba ye talina association ate tagezaako okulaga nti alina association ne tumuyita tutuule UNCC ne tutuuza ne twogera tuba tuli awo Kenzo n'atwanjulira association 11 ne tusaba nti ezo association zibeere verified tukakase nti gye ziri mu URSB era mpandiise era zirina ne bammemba then ekyokubiri nti zitambulira mu nnono ministry ya gender ze yatugaidingirako yali esabye nti ezo association zonna ezinaabeera mu federation zirina okuba nga zikuza industry yonna nga zikutte ku bitundutundu ebyenjawulo ebya music industry ng'otaddeko ba publishers, ba audio producers, ba songwriters n'abayimbi bonna so singa tezitambulidde nti ku bifo abayimbi gye basibuka so ku nsonga eyo tetakkaanya twatuuka ku kintu ky'okugamba nti bwe tuba tugenda kwegatta then tulina okugabana engeri gye tugenda okuddukanya federation buli omu atwaleko buyinza ki tulabe nti industry yonna ekula naye bwe twatandise okwogera ku nsonga eyo mukulu Kenzo yavaayo n'agamba ngenda bawayo ebifo ebibiri mba temwagala nja bagoba ekintu ekyo kyatujja mu mbeera nababeerawo okukayana kungi nnyo era meeting yakomaawo nga tewedde bulungi naye twalaba ekyewuunyisa nnyo era ekyatukanga ennyo nga UNCC efulumiza report eyagenda wa minisita ng'egezaako okulaga ekifaananyi nti tumaze okukkaanya era tumaze buli kimu ekyo ne tukiwakanya era ekiwandiiko kino kigezaako okutegeeza abantu tetunaba kukkaanya kyetusaba litukkaanye tulabe nti tunaddukanya tutya era tugabanya tutya ebifo ebiddukanya association nga buli sector oba buli value chain oba music buli omu alinako omukono mu kutambuza federation era nga tukwatira wamu ekyo kyetusaba tukitambulemu obulambulukufu so se mu ngeri y'okulaba nti balinga abayisaawo ekintu nti kyetutategeera ekibuuzo kyange ono yaani Jeff ali wansi wa Jeff Ekongolo ali wansi wa Wuma Jeff y'omu ku bantu abali mu kusumu w'endongo eno waliwo alumirirwa nga talina kigendererwa kikyalina Jeff mu ndongo yayimba ki yakola ki gwe Judy tosobola kwagala mwana wange kusinga nze andi kati obuzibu sayimu wewe mutabulira ddala kubanga kankwe example nyangu be mwagala banguyize ebintu by'endongo si bayimbi but in administration bwe muntu oyinza okwetaaga administrator mulungi kubanga ne mu parliament abagenda okuteekako
omukono guli final ati mu parliament yagateko omukono guli final oyinza kwesanga fraction y'abayimbi tewera akwota naye nga ate bagenda otegerera ki abayimbi finale oyo yali ategese okulonda kw'abayimbi nze ng'omuwagizi w'omupiira nga akyabirimu ebyo byonna byonna ebyo ng'omuwagizi w'omupiira bamanaje basinze okuba abalungi netwa ku buwanguzi abamu tebagusambanga nako kakati gundi abadde akulaga ekintu awo Hajati Madina bibuuza enjogera ya Hajati Madina ekulaga nti abayimbi abamu balekeddwa nnyo ewala bano batambula boka Hajati Madina wamubuuza ku federation naye nga ye alifaringa ku association kikulaga nti abayimbi abakulembeddemu ekintu kino bakomewo bafune buli muyimbi on board batambule wamu ezo ego ze zaalemesa abaasookawo abo bamadina abayita okwewandiisa ne bagaana osobola ogenda okusaba sente z'NSSF nga toli memba bano bamadina mubategeeze nti endongo yavaayo eyo oba otereezo de grassroot oba otereezo de buto buli omu n'omutereeza nkubuulira mazima because ekituufu kiri nti ababoda beetereeza baani beetereeza neffe tukubye abayimbi abo ebbanga ddene weebanga kozi yakutereeza ndongo gyendiko weeba yakulya tubakube muga katonda anti okutereeza badde ku ground naye ati katonda abamadina bayambe banaabuze ensi naffe ne tukireka ngenda kubira gundi ne gundi n'amugamba naye watyanga ddala kituufu kyamutuukako kituufu kiba kituufu because si member Judy the city member wa obanku gambe ntya wa uspa sobola genda mu uspa ne bagamba sayozi mu uspa mu nyamba kubandi wa mawulire kamaliza ne kano sayimo chemba denjogera tukitegedde kyangamba nti abayimbi bonna beta okubanga bamanye bigenda maaso ogezo ne bamubuza ku federation yayogera ku association kikulaga tanabitegeera kakati bana abatereza endongo badde ku ground bayamba abayimbi batambulye wamu kale nsonga za federation bikyagenda ddala maaso bikyalanda kyemmanyi tebinaba kubeera nga naye ng'ateera nkutegeeza nti olunaku olwaleero simon katininyo ennaku z'omwezi 26 tuzze nga tubagamba nti banaffe aba biva organic olunaku olwaleero webasabuukuludde ne badda mu maka gaabwe amapya yes wali opposite ku Masengere era ekizimbo ogenda kisangako biva organic yes biva organic banange mwebale kusajja kula mwebale nnyo mwebalire ddala Dr. Richard Senjobe jali okubeera nga abajjanja tewali kyakyuse by the way tewali kyakyuse just location kakyusemuko naye wali babadde ku access building kati wano bali waggulu bagambe nti gemanyika podium kubanga okuva yajja okuva Dr. Senjobe yetwegattako wano ku podium ebintu byagenda bitambula tukowoda abantu besomba abantu bayikayo gemanyika podium nabaddeko nayeko n'abeebazimu ne mugambe keeki yaffe irukanga eyagulikisa etuukiddewo ne Dr. keeki yaffe ejja kutuuka maybe kibanga kabuzeewo leero ayinza okuba agenda kudda nayo Dr. Richard Senjobe yakolera kano ke bayita wake up okeetaaga muganda wange genda omunoonyeeko gwe kyali wange omuvubuka ow'omulembe omutebi weetaaga akantu kano yakateekamu ebirungo byonna ebigenda okukusumulula emisiwa ekigenda okukunaazaamu ebikyafu byonna ndabamu muganda wange it improves muganda wange obwongo obutegeera it improves muganda wange okubeera ng'olina amaanyi okizijjako stress dozi kabucupa muganda wange bubiri bwokka obucupa obuboto bubiri emirundi 3 olunaku nga gwe wateredde dda biva organic akayina anesia extractor mandiena waitena gaisinga extractor biyayongeddemu biraba byonna kale biva organic banoonyeeko bagenda kubanga bakuyamba okay kakati alien skin koza lya muita atya alien skin waliwo bamwita lususu lwa kimenke lususu lwa kimenke kyeyakoze abantu b'e London oh my god alien skin yes alien skin bajowegase kwa bitex muita alien skin ye alien skin omugenzi katolu wama yamuyitanga atya omugenzi katolu wama manyiwe yayitanga kingisaha yamuyitanga kingishaha alien skin ng'ategekeddwa Jose Joblinks bannange yakubye kyebayita kino kyebayita okuddugaza mu parliament yandibadde maiden speech ye yabadde first flight ye ng'omuyimbi
first show ye ebweru w'eggwanga yarandikidde ku nnyonyi empanvu yamazeeyo season ez'ejjuba ne wano yarandikidde eri ewala eri so kikulaga nti but the performer of the night was David Lutalo. True. Anti kakati David Lutalo n'azawi because mu kusookera ddala babadde bategese Mickey Wine asooke. Mickey Wine yagikubye omumanyi n'ayimba neza police naye yansobedde yayimbye nyeza principal singa ezize of course wotuuka vakola kiki then nga azawi yalina okuddako Alien Skin yaddeko David Lutalo aggale show Alien Skin n'agamba nze munene Lutalo mu bwaize bwe nakkiriza n'abakuba endongo Alien Skin n'alyoka ddawa okimanyi muganda wange definitely Lutalo Alien Skin era Lutalo aba performing usinga Alien Skin ekyenjawulo nti amawulire Alien Skin yagulina shene egenze okubaawo nga amawulire gatambulira ku Alien Skin actually Lutalo ajja mu picture ndowooza nga bali ku nyonyi bagenda because ekisooka yita byetaaga nnyo bino kwata bimukwata ko yeja sagenda kuyimba kwera nkuyimba ndongo ye cyandi badde kibi sheba kusazibwamu olwa Alien Skin kyali kijja kulabisa Lutalo Mickey Wine ne azawi obviously balabisiza era kye bakoze kuwa performance ya azawi yasooka ogenda yali kati olw'eggulu yakikubye kyakitegeeza Alien Skin wali Diamond ogwokubiri osooka n'oba n'amaalaago fiiru ya kino okitegeera ayina engeri gye yayingiddemu wali kakati next time anaddayo ajja kumanya serious business music kati kuno yagenza nyimbo ya showbiz kwe badde abantu bambaddemu n'ennyonta nnyingi n'okujja obuzi ku stage kyabadde kimala olakafanya yakatrendize nnyo mwana muwala yamwadde amuyimiddeko awo kalabi yamufunidde oyo ge bamfunidde simanyi bulungi naye nga ntegeddeko waliwo omukola mulaguli egundi e Manchester ndowooza bamuyingiza dda mu mbeera eyo yafunyeyo obuvulo obulala nga bubiri agenda ayina Manchester ayina n'egundi ne bayise simanyi girayini biki yakwogerako ne musajja wange ije moze ambuulire so kikulaga nti Alien Skin atandikidde mu manjo oyinza okugamba era olukomawo ndowooza akomawo nga ku lwokusatu akomewo agende Jidda Dubai then waakomawo omwezi ogujjawo nga 15 agenda Netherlands ayina festival y'Abannayuganda bagise Meat Festival gyagenda okuba side ze Netherlands eyo ayina slogan yeri mission ki Kawumbi so kansubira nti slogan ye mission Kawumbi kansubira nti saba Kawumbi kanaavaayo kubanga ebivulu byebweru biyitiridde obungi Alien Skin alaba omwana waddugaze emmeezi bamuddugaza kituufu Alien Skin tatoma joze gyobizisi wali nnyo kale katumufune Bye.
twagala kujja kuwagira b'ensipiidi n'abayimbi ababaddewo ne jobulinki ne management family forest teri agambayo ate bo ebino byagala naye nabadde nzize eno mumpe ku respect nange nzize Uganda kubanga Uganda twagala respect naye kati nze gye nina kansooka njibawa respect nammwe mumpe ku zammwe nzitwalira abakulu abamu babagambe bamanyire mulala bave ku kibanda nase gaga oyo ntegeza alien skin ntegeza alien skin muwadde omwezo afulumye oluyimba olulala afulumye hiti endala simuyinako tabu olinga agamba tasobola kuddamu fulumya hiti endala owemula ekyo gwakyogedde sagiwamaanyi ntegeza jobusirinki jawe jogo jobusirinki Maulana Zey. Nefubiti. Obona tunagenda tukolera abantu berandali tugambe. Bade tugenda cyo tugambe. Nacho tugambe. Kimile mmasho. Ababana boyagala. Tebasa za mu visa. Bagikola batya. Bamujjako bujja. Bamujjako bujja. Olwekikola lwaki bamujjako. Olwekikola kye yakola. Ekyali kiraga amaanyi. Batya nti bwayinza otuuka mu Royal Agency. Ate era n'asaba respect. Batya bayinza okuddamu ne balwana. Bayinza olwanira ku nnyonyi ate ennyonyi tereetaaga kulwana. Ennyonyi ne woyomba buyombi bw'oti pilot akitegeera. Kati so bakiyita conflict prevention. Nagwe bakansolinze ne bagamba togenda oyinza kukola ki obudde obweteeseteese. Uncle Piasu na London nammwe. Eyo Royal Agency ekikuba ajja kuddayo. Uncle Piasu ajja kuddayo. Ajja kuddayo. Tewali nnyo science aliwo. Science yaliwo waluyi. Tosobola kukwata mpologoma bbiri n'ozissa ku nnyonyi. Ate kati balwanire back stage. So ate n'ekirala kunyonyi kuba buli mwalina okugenda n'eggaali kale naye nga anyongera okutegeeza nti nalongo alien skin olaba kati ebidongo yeyo wa Jamaica kafunye ku sente alina kukwata kati endongo n'agifuula business n'agendako manesimu TOK bagundi abakuba ebidongo bwebityo kitegedde Yoli aganti simanyi muwadde mwezi gumu. Nalongo musana. Sinakiriza nti alien skill bamwagala nnyo lwandongo ye. Ndoza just engage ye trending amuna agamba nze ndi muntu wa ghetto. Ate eyo gundi etuuka ne gwao ngekikudefining ati ndongo kuba ebintu trending abituuka ne gwao. Kale katumulinde. Nalongo musana omusawo omukugu okuva e Tanzania akutegeeza nti asangibwa wali mu Kitezi. Yes, asangibwa wali mu Kitezi ku Gayaza Road oweterawo empererwe mu Kizingiza. Nalongo musana nno yakuguka mu bintu bingi nnyo mutuukirire munonyeko nkakasa ojja kuvaayo ng'olina kamwenyumwenyo ku matama. Essimu zo ziyitakaawo ku TV osobola okugifuna n'omukubira n'ombuulira ki ekikutawaanya. Kakati olutalo lubaluseewo wakati wa Kataleya and Kando n'omukyala Helen Lukoma. Lutalo no lwakwezalawa oyimbye emyaka 10 oyina kaki mwaka jja temunnatuuka wadde kota sokoddemu Kataleya and Kando ne Helen Lukoma baby ndaba bonna bebamu bonna bebamu lwaki sakandako lwaki enjawulo maybe enjawulo gyendaba Helen Lukoma aludde mu ndongo naye mabegako abadde ayina engeri gyasusuumuseemuko ku bano ngolaba atambuza ekintu kati kibafuula okuba nti bebamu ati ngamba buli okkiriza omuntu okusika mu mbeera ng'eyo kiba kitegeeza nti ogenda kudda ku level emu naye Simon Helen Lukoma sokolindeko okuwulira ekisesa waliwo yakajoyininga TV yayambuuzizza eyo keeki yo Simon gwawezezza emyaka 8 Simon awo obudde butuweddeko bale keeki si ya Simon si wa myaka 4 abuzizza keeki yawezezza ani abuzizza keeki ya Gulixi taxi omwagizi wa podium kulwe soko tulaga olutalo we lwavudde buli mutye naye buzo olutalo lwavuddewa olutalo lwatandikidde eno abo be Bakataleya and Kando tetwagala bintu bya ntalo wakafe yeeyogerera bw'otunulamu Helen Lukoma amaze ebbanga ki ng'ayimba
mwagala kunsetinga nedda osobola tugamba Helen Lukoma ekitono nnyo kati ndowooza ali myaka nga aweze 10 kwaya zinako n'ayimbako mu HB Toxic n'ayimbako mu Obsessions n'ayimba yekka aweze 15 ate ffe otumanyidde ebbanga giringa emyaka 3 singa ebiringa na kitundu right now ani ayina music ani ayina nkubuuza oli otya ndi bulungi bakuyisizaamu eggaali yayoke eggaali ki sinagiraba yadde egamba ki abaana bakuyisizaamu eggaali bakatale yandikano ne bagamba oyimbidde emyaka 10 bayimbidde omwaka gumu oli awo toyina ndongo. That's what they said. Bakyogedde bampe essimu nsooke research nge bakyogedde bagaa toyina ndongo emyaka 10 toyina kyolinawo kyolaga nsi nebo mu myaka 10 first of all amanya gange nze Helen kola boti erinya ebifaananyi bya Lukoma bye bijja kati sovukaka kale olutalo luzze kikyolagawo kikyolinayo ndijo soko osome kakati nga tusiibula kubanga obudde butwala tulina abagizi bangi nnyo olunaku olwaleero butesiza naffe naye nga luwono bamuyita Namanja Fatuma asinzire Saudi Arabia saidize eyo gyagambye atwagadde nnyo okusinga wadde nnyo ku nsonga ya Big I ono agenze n'agamba nti yeserugo munabukoma nsimbi agambye Big I afaaki Big I agala kifo kya finance then Senyonga Harriet agambye Big I embajja kuloga inedda tasobola kuloga Big I muyimbi wa maanyi lwakuba ndi just mbere kati nalongo kuliko no nalongo Kelia nalongo agambye volume ya eri wansi nnyo ndoza bakitereezezza ndabako wano mwase Tomu atubuuzizzaako ayesiza Irene agambye hajati Madina agenda asooka yeewandiise Saimo kibayogedde ekyo era yesiza agambye nti Simon yesiza agambye mbu azawe mbu teyayimbye nga ogambye muli yete yamukyamudde kale n'abalala bangi olunaku olw'enkya mukolerako mikwano gyange gwatusubiddwa bateekamu amagya bakafulu b'okutambuza kago okuva e South Africa okutuuka e Uganda okuva e Uganda okugenda e South Africa Cape Town Park we basangibwa wano bali ku Adonai Plaza osobola okukubira ku mwana muwala Winnie ku 0700 35 35 kinana 0700 35 35 kinana Sanua Tours and Travel. Okay, tugenze mu pate ya Gulix bannaye abasigaddeko ekibali Gulix yagabudde ekisookera ddala ffe tetwagala bintu bya ntalo wakaffe yeeyogerera bw'otunulamu Helen Lukoma amaze ebbanga ki ng'ayimba mwagala kunsetinga nedda osobola tugamba Helen Lukoma ekitono nnyo kati ndowooza ali myaka nga aweze 10 kwaya zinako n'ayimbako mu HB Toxic n'ayimbako mu Obsessions n'ayimba yekka aweze 15 ate ffe otumanyidde ebbanga giringa emyaka 3 singa ebiringa na kitundu right now ani ayina music ani ayina nkubuuza oli otya ndi bulungi bakuyisizaamu eggaali yayoke eggaali ki sinagiraba yadde egamba ki abaana bakuyisizaamu eggaali bakatale yandikano ne bagamba oyimbidde emyaka 10 bayimbidde omwaka gumu oli awo toyina ndongo. That's what they said. Bakyogedde bampe essimu nsooke research nge bakyogedde bagaa toyina ndongo emyaka 10 toyina kyolinawo kyolaga nsi nebo mu myaka 10 first of all amanya gange nze Helen Lukoma bo bakakyere you sure they said that? Be sure. At the end of the day, simanyi lwaki bandiyogedde ekintu bwe kityo. Bombi bakyogedde oba omu yakyogedde. Omuwenda supportinga munne. Omuwenda supportinga munne baga sina ndongo. Naye olaba there's a difference between being in a group and being in a solo career. Nze ndi mukyala mukulu ate ndi muzadde.
So I don't know why they would say that. I need to know the interview they said and why would they say that. Sinabajiraba impa details so that bagamba mbuno bale babuuza endongo mugiraba muti abaani be mulaba ne bagamba gwe endongo yakulema myaka 10 gyomaze mu ndongo tolina kyolinawo. Myaka 10 ba baby mulimba. Bana obawa magezi. At the end of the day, I think interview bagikwata bubi. So sina magezi mangi gembawa but badeyo mu interview bagisome. But obasazeho kuba bakachere. I really don't have a lot to say about it because bachala banange. At the end of the day, I am queen. We're all queens. But I'll put them in the princess level. Bachali bana bato and they are achieving. But I would also like to apologize to one of them, Atali Onoyan, Omlala, at Kenzo. Because then I listened to Kenzo's interview. I am sorry, woman to woman. Whoever interviewer vayo bubi. But the truth is, I simply wanted to tell those people that sina advice in Zabawa because you guys are achieving a lot. Mufunye munyo mukoze nyo. Unsolicited advice. Tukuza abantu advice netu misleading. But na yo mulala ayagala okumbuza kye achievinze mu myaka 10. Baby, until you become a solo artist, baby, until you achieve what I have achieved, until you achieve what I have achieved at my age, then you will ask me. First of all, you are in a group of 2. Group of 2, I have been in a group of 2. Baby, BMPC move your jamu. Do not attack me. Do not attack me because I am not attacking you. I'm simply saying my truth. But bobo sobola ate obo yagala nja kukunoonya nandibo muzadde naye nja kukunoonya ne bwe kiba tekisobose osobola okunoonya kapakati noonya buli omu wa covid kapakati ayinza okukusobola ya but I can't. I am a mother. I am a queen, baby. I wish you all the best. Siri mu lutalo naawe sinze sikyavugira mu basi nti bankimira mu basi etali yange nti bajja kungobamu. I'm not in a group of 2. I am solo. Until you stand solo, baby, come talk to me. Eno ye program kasalabe cha nge kutusibwako. Abasanwa Tours and Travel bebesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ezenjawulo.